Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Naye kirala likinga video kati waliwo yabadde asaba ku ddagala lyasobola okunaazaako mu nnyumba gy'agenda okuyingira eya bizinensi. Obadde oŋŋamba ku nnyumba eya bizinensi nti nnyinza kunaazamu ddagala ki okuggyamu ebintu ebyo ebitali birungi. Kati eddagala ly'olina okunaaza mu nnyumba gy'ogenda okuyingira eya bizinensi n'weba si ya bizinensi ng'ogenda kugisulamu, tugeze opangisizza luumu zo 2 oba luumu emu, nga luumu ezo zibaddemu abazibaddemu ne bazivaamu, kirungi nga tonnaba kutandika kuzeebakamu. Nkusaba osooka onaazeemu ku ddagala lino, kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo. Kati gwe yambuuzizza oŋŋambye nti weetaaga ku ddagala osobola okunaaza mu nnyumba ya bizinensi nga tonnaba giteekamu. Kakati ennyumba ya bizinensi eddagala lyolina okunaazaamu lye lino, liwulirize bulungi. Nkusaba ofune oluwoko, omala okufuna oluwoko luteeke bulungi mu bbaafu oba mu baketi. Nkusaba ofune kawunyira, funa ke bayita akattaddogo, ofune nako kakawunyira akawanvu, akatono n'akawanvu, bonna bufune bulungi nnyo, nabo buteeke mu bbaafu oba mu baketi. Nkusaba ofune omwetango, n'omwetango nabo guteekemu mu baketi oba mu bbaafu. Ofune akambula, n'akambula nako kateekemu mu bbaafu oba mu baketi. Nkusaba ofune n'ebbombo, ebbombo nalyo liteekemu bulungi nnyo. Kati bw'omala ofuna ebintu ebyo ebiri ebikolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, funa ebikolo by'eddagala ebyo 6. Bw'omala obifuna bulungi nnyo, biteeke bulungi mu baketi gy'ogenda okusiimuuza oba mu bbaafu. Biyenge bulungi, biyenge. Bw'omala obiyenga bulungi, sooka olongoose ennyumba eyo gy'ogenda okuteekamu bizinensi yo. Sooka ogyetegereze bulungi buli wamu, ekyo nakibagambe mabegakaawo. Weetegereze buli katuli olaba oba temuli ddagala. Otunuleko n'embumooli obwo omubamu ebipapula bisikeesikemu byonna biveemu. Otunule n'embumooli wansi olaba oba temuli kiriyo. Kati bw'omala ekyo beera ng'ogirongoosa bulungi, ogyeremu bulungi, obiyiwe ebweru byoyeze. Ekirala sooka osiimulemu omulundi ogusooka n'amazzi ameereere ng'otaddemu sabbuuni. Sooka osiimulemu bulungi, ennyumba gisiimule yonna bulungi. Kati bw'omala ogisiimuula, ddira eddagala lino lye lirina okusembayo. Kati leeta amazzi ago g'oyengeddemu eddagala, osobola okufuna olweyo olwo lwa mukonzikonzi. Lunnyika mu mazzi ago g'otaddemu eddagala nga bw'omansira mu nnyumba, mu nsonda z'ennyumba munda mu nsonda yonna gimansiremansire, ne waggulu mansirayo eddagala eryo oba amazzi g'eddagala eryo gamansirayo waggulu mu bumooli. Mansira n'embumooli osobola okukikola ng'osibyewokko oleme kulaba ab'ebweru, ozzaawokko n'okikola. Kati obeera omansira eddagala eryo, olimansiramansira mu nnyumba, nkusaba obeere ng'olaamiriza. Olina okulondamu mu ddagala lino okugeza osobola okugamba nti oluwoko luwokoolemu ebyo byonna ebitali birungi ebiri mu nnyumba eno. Oluwoko luwokoolemu ebisiraani, luwokoolemu ebyonziira, luwokoolemu ebyo byonna ebitali birungi ebiri mu nnyumba eno. Okitegeera? Era oddemu ogambe, oyogere ogambe nti kano kambulule ennyumba eno, kajambululemu ebyo byonna ebitali birungi, kajambululemu ebisiraani, kajambululemu ebyonziira, kajambululemu ebyo byonna ebitali birungi. Okitegeera? Bw'otyo beera ng'omansira nga bw'oyogera. Ekintu ekyo nsaba okikola emirundi 2 oba n'okikola ku makya n'oddamu n'ekawungeezi n'olekeraawo ng'onaazaamu eddagala eryo. Kigenda kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.